Dungo musajja ng'ayiga. Bamwabula musajja dungo ng'ayiga. Abaye. Bana. Otyo. Dungo musajja ng'ayiga. Ejo bakaziro business y'ebiseero. Dungo ng'ayiga. Ayiga n'ekiro. Bana. Awaye musoge mweteze sufure bulungi Salongo ngabo chuka ho mugongo mkalu mugongo mkalu kona koma weno wechima okoma weno ina muogo na yezala ngamabi dungu ngayiga ayiga n'ekiro mutumbi bamwabula Musiramu nga wasise nyame nkadde muko kadem mu kwetonda okw'ekika ekyawaggulu eri ab'enzikiriza bakama baffe baganda baffe abayisiraamu embizzi ngimuliisa mu munonga ennungi owabadde asebekabuzi naye nga bisigadde biweddeyo kati ekisigaye nga kiri wano mu bizinesi embizzi eyo ngitetenkanya n'agirya n'oli amuweereza n'amusiima n'amuwayo akalabo ng'amuggyako amasowaani wali balina abaana baweereza eyo oli baawomerwa ennyo bagira bwati n'asimbawo ettaano katipu okamazeeyo katipu kyekyo nange naye ng'ate munaye n'abagirya kwebala ekitegeeza balayika twandifunayo agamba nti muzeeyi ono katumugulire abikingi muzeeyi katumuweerezeyo kiro nze zajja okunsiikira ate kiba kigenze wala abatulaba tukyali ku abikingi Uganda nagambe n'emboozi y'olwaleero yanjawulo ku gye mwali muwulidde bano ndina abakugu sooka ompulire omusajja ono olunaku lwe yasooka kufumbirayo kyaggulo ekijjulo kufumbira omulundi gw'osookera ddala okumulaba awo mutandise okukwatagana teyasooka kufumbira gwe yasooka okufumba nze nasooka okufumba era ng'omukyala bw'abeera naye yali omulundi gwe yasooka okufumbirako kyali kitya kyali ekiyitirivu olubwakya naggamba atya ate era nga omusajja bw'omumanyi nti nkwagala waka leero tugenda fumba tugenda kukwata ku masowaani tugenda kukwata kambi leero nze ali mu kiguni tewagaanako nogaa kati ate ngaana kinange enfumbira enjagala era empomera kakati soko nyumiza olwo otyo enanda kamera enzungu eyo yiyize bwetyo nga bwewulidde abimenya bwatyo akufumbira otuula wali aleeta okubako test esooka jjuki abaleta kufumbirangako bakuyita kuloza oloza naloza kyali kitya omuntu ono nsuubidde nti tuyinza okukwatagana eno enfumba ya njawulo aboobeza nenzikiriza n'okuboobeza Salongo okuboobeza ddala kigenda wala kebe nansi ey'abakadde baffe ate gye bateeka olwaliiro baseemu ebyayi n'ebingeri endala oba n'oluwombo oduteeka awantu awo kusindika asitami owulidde kaakati eyo tuveeyo kubanga bannange nze ate nafunye dda pulaani tugenda kujja wano tujje n'omucere gwa basimati tujje n'ebibumba tujje n'ennyama y'embuzi tujje kwegamba njagala nga buli kimu gwali mu kontrol mutubagulizangako nembeera nga ekyabwaleyo kakibeebwe olunaku lumu oba bbiri ki ate mu ngeri eyo ke kantu ako kenkonyeeku ebirungo ebyetaagisa okuba nti kyekiriba kyetaagisa okuba kitya kirungo ki ekitaagisa okuba nti kirigendamu n'akadde okukampa awo nenalongo alyoke anyambeko awo mpolampola bongo kuba naye kati mulwanga dda abimanyi emyaka 10 kyangu
si kyangu. Okay, kakati nina nno mukwano gwange awo muganda wange Brenda ayagalira ddala okujja okubakyalirako naye ndowooza tujja kujja ne Brenda n'abantu abalala abatonotono abanaabasobodde tujje nabo kwolwo tugenda kulya wano ekyemisana nga tulinamu wano wetuli mu bunoonyi bw'obuddamu ndoza akadde kalina twakikonakokko nga waliwo ensonga eri eruuyi awo ewange nze wenzaalwa ensonga tugenda gyogerako kati ndowooza ekyo oba nkite mbadde ate emitwalo 3 okay kati njagala tutandise njagala mwanyinaze ombuulire kumbeere kunyigiriza nasose kulaba bigere bino ndaba weetaagayo n'ebisando bino ebibeeramu obuntu obufumita ebibanga ebirimu obuyinjayinja waliwo ebisando ebikola masaagi ebigere bino owakamera ajja bikwatako owakamera ajja bikwatako abantu babirabe bulungi atuye wali ogenzeko mu ddwaliro nagendako yo nemira eddagala kati nno nasooka neŋŋenda abajja bikwata tofaayo ne bantwala ekiruddo kati ekiruddo eyo bwe ntuukayo ne banteeka mu gundi yaabwe ne bankuba ekifaananyi bakuba ekifaananyi okuva eno bwe bati okukka wansi kati ng'ate bo bambuuza nti wazaalako konzi ne bambuuza enzaalo ze nazaala ne mbabuulira ne baŋŋamba kirabika wazaala nnyo emisuwa ne giyiguka ate nti ekigwo kuba nagenda maze n'okugwawo wano ekigwo n'ekigere kyasooka ne kikyukamu kino ne banyongira emyezi 6 ne baŋŋamba mbu emisuwa gyayiguka ne bansalira ddoozi ya mitwalo 3 ey'eddagala ne baligula nendimira terina kye byanyamba nenzirayo mu dokita nankebera era nanziza ku ddoozi ya 3 okutuusa abaana ne bagamba maama tewali ssente tukoze tutya ddoozi ya mitwalo 3 nga neriri terituyambye tukoze tutya kati mukazi wattu ono wakyusa ku ddwaliro kati bwe nakyusa eddwaliro ate era ne bampa obuweke empeke ze bampa era bwenzimira olwo bo bagamba ki wakyusa eddwaliro nakyusa eddwaliro tebalina nnyo kye baŋŋamba owulidde kakati awo nembeera nga mmira ku ampikulokisezo obw'emisuwa naye sikamizeeko emisuwa ginnuma okufa saagala kulinnya mu mayinja ago pulira ekizibu kati ebigere ebyo byebisinga okunnuma kale pozi n'omutwe guno kubanga meze eddagala ly'omutwe okumala ebbanga namira olumanya olutalo lwa gundi lwa Museveni we yagirira mu 82 omutwe ogwo we gatandikira okunnuma nga tuli mu lutalo omutwe gwagaana okuwona guli namiranga peya ya Painex kati mirezi 2 olunaku buli lunaku ng'etteekera sisulanga sina Painex awo bwe gutandika okunnuma guyinza n'okunzita kati amaaso gano oba okujjako ekifu kyava ku mutwe guno n'amaaso ne gafuna ekifu era oli bw'abeera ewala ennyo simulaba naye ate mba simulaba bulungi nti gundi amaaso ago n'omutwe kakati n'ebigere bye byokusannyalala omuntu wakulaba wandyagadde akuyamba atya oli singa abakulaba n'agamba mukadde ono nandyagadde mukwatireko wano wawo obusinga okwagala bakukwatireko gwe anti nakubuulidde obuzibu bwe nnina ng'ojjako kino eky'obulwadde ekyakagira naye obuzibu bwe nnina bwa mbeera obw'okubeera okusula ensula mbi ebyokwambala okulya okwo bibadde bikyali birungi bwe bityo naye ensula mbi kubanga okusula wa munno nga bakusuza busuza sawa eno omugagga ajja wano avudde bumereka eyo nti kakati muve wano ndagawa tenga poloti yange gyeri owulidde kakati ekyo nga kitadde awo
mu buliri bwange eyo singa obadde osobola kutuukayo wandirabye wensula nsula bubi ekifaliso kyajja mudde ekinnya ono munaga ye yakidduka asula wansi naye kyetugenda okukola kati mbadde njagala ontemeretemere weetagayo omufaliso omupya nalye gwetaaze mukama singa guba gusobosa nakalagala kebiku tali bubi kebiku bituluma abadde abisirikidde abadde akindooza abadde tabisirikidde abadde akyerabiddemu katono mu njatule y'embeera tusumba amazzi n'oyiwa eno n'oyiwa eri naye ogenda ogera kuti ekyo kyonyiga nga kyakusedda nonjigeroga katonda wattu kino kyasigaddewo twasondasonda kasente wana n'abaana bagere twagula bicupuli ne bafuuyira naye ogira maama tuli bubi nensula abantu okubeera kati abuzukulu buli tewabulaba tuli bubi tuli kubudamu kuweerayo akasente namaze gabasindikayo namaze gabasindikayo obeera wiiki ene kaba n'abazza simanyi nabagambye mugende nja kujja njogereko n'abasomesa bangumiikirize okay kale twetaaga omufaliso twetaaga ni kagomesi kano kakaddi kunaka ndaba kabitu ate naye muzeeyi weetaagayo empale nekkanzu ennungi nekkanzu bekiba kisobose kati muzeeyi kambuuze mubeerawo mutya wano mu budda mwe muli mubeerawo mutya akasente ekyokulya akasente abaana bano benkulaze bakolaakola naye nga bamanyi engeri ya covid ono akati oli ajja nagamba maama sifunye funyeyo ebbiri ziizo gamba ate nakola ki zeezo zize maama oyo omuwala oyo omutono gwolabye omwana oyo mukama yandi munyambidde n'aba mulamu n'afuna n'okufuna naye talina mulimu ali ku kadaala ka nnyaanya bwe zidiba bwe zikala bwazimpeereza bwazikola atya oba okiraba abo baginoonya emirimu tebagiraba anti omulaba atudda bazimba buzimbi wuuno munda najja nagamba nti nno twakoze naye tebatusasudde tebakolya wiiki namba tebagikoze eki tebabasasudde kale ne tubeeraawo mu mbeera eyo yokuwammanta ate kati mutuuseeko abaana abasoma bano abaana abo tebaliiko bazadde baabwe munange abaana bali basatu abawala babiri omulenzi omu kuba lulimu alabako babiri omulala yali agenze ku luzzi bali awo bankolongotanya nabo bwe bityo bwebiri katusabe katonda akalino gwe abatulaba katusabe katonda nga bulijjo bwe tuzze tumusaba n'atukwatirako ne tusobola okubeera nga tufunayo kye tufunye ne tubeera nga tudduukirira abantu bano nno bali mu bwetaavu nga wano we bali wokka si waabwe naye ekyomukisa ekiriwo nti mukadde ono yalinawo kapolitike nja kusakubira omulanga abantu baffe bonna mu kyalo Olivia aba St Paul Anglican Church baganda baffe mwenna abatulaba buli asobola okubaako kyakutte n'ayamba famire eno ojja kuba okoze ekintu kyamaanyi nnyo ate waliwo abantu b'oyamba nga tebasiima naye bambi bano abantu mubalabe tujja ne tubakyayirako mu mbeera etali y'amaanyi nnyo omuntu amulala abiraba n'agamba bino bye mumpadde so bo munange kyonna kye tuba tubawadde ate basiima so omuntu gyakoma okusiima bagaba emmeeme gabeegejja era so bwogaba ate bano bakusabira omukisa munaye noyongera ensawo yo neegaziwa n'ofuna kale munange nja basaba twongere okudduukirira abantu bano engatto muzeeyi naye nakulabye weetaagayo ebisapatu nga bino ebyange ebigumu nga bino ebyange bwe bityo biraawo kiba kigenzibwa kiwangaazi bwembanga nkifunye nti ate neddagala kiyabayaba nekirala bakama bange bonna okugamba twebaza embeera yonna wabula
nkyasobola okufuga ekizimbe oba woteeri okulagira embeera singa ebayo ali mu bwetaavu. Kambanyonyole bulungi muzeeyi kyagezaako tegeeza nti asobola okubeera chef executive chef kale gwe wenna ayinayo ekifo kuba kati bagenda kugulawo ebifo bikole ya so gwe ayina omuntu muzeeyi oluzungu lumanyi bulungi. Oluzungu ndutegeera si nnyo naye nga ndutegeera. Kati njagala osaba omulimu mu lulimi oluzungu. Asijja kulusaba mu lulimi luzungu. Kakati labayo kyeŋŋamba kye kino mbadde njagala waliwo omuntu ajja okuba nga atulaba ng'ate yeyandiyagadde chef wakiri ng'asobola okugeegeenyamuko kuki sikyetegekedde wabula nga ndi executive chef cook nsobola okukola pizzas z'enjawulo nsobola okukola kugamba mu buli ngeri yonna ey'ekika ekyawaggulu. Oluswayiri ate lwalutegeera nnyo. Kati nga Nalongo akireese ekyoluswayiri wabula nga oluzungu ndusobola bulungi menu nzirina ezimu ziri mu lulimi Lufalansa ezimu byonna oyo asobola okuba nti nalina ekizimbe kyonna wano e Uganda wano nsobola okukifuga n'omumukolera okufuga abo abeetagisa okuba nti bamukolera kuba kati abaana bavaayo eyo matendekero naye nga kumugamba pizza ogirina gikola otya okugifuula pizza. Olaba capati zo bafumba ku makubo buba bucapati naye capati erina kuba capati kati ojja nomuga nti capati eyo erina kuba etya. Muzeeyi ne lwe tujja tugye n'eŋŋano capati tukubiremu capati tulabe kibayita capati anti kyekiri kyenkoonyeeko nti lwe munajja nga kyetaagisa kakati muŋŋambe kati nze mbagambe nti capati muleete oba kakatoni muleete nakino nze mbakolere capati. Sumbusa z'ennyama zino omusajja oyo yaganye sumbusa z'ennyama oyo ozimanyi bulungi ate awo kigenda wala kuba nyiza n'omuliro kuba kati njagala tukipulaninge nga buli omu akoolwo agenda kulya oyo z'ennyama omwami oyo ayina n'ensawo gyatambula nayo abategeera nti gyezi ampeeko ng'ayeko ndabi munaaba ozisiise yalina ensawo emwazitwalira kakati naagaya kweri gye naaba nsiise webale nnyo esebo kakati abannanga batulaba muzeeyi ono chef atuukiridde ate notutera okubeera n'emikolo mukyala Susan atera okutusindika ku mikolo egy'enjawulo tujja funayo omukolo muzeeyi coordinatinge n'abafumbi bano osetinga awo ku mukolo pizza tujja kukutwala naawe tufuneyo kagomesi akalungi naye tugende nawe gojja kubeera eri mu bagenyi gye batuula tukuwe obudde tulabe ekyokituwa okikuba olwo balinoonya nga sinnaba kuva mu bulamu bwansi mukama nga tanaba kumpita bwewaawo katusabe Katonda atukwateko kale nga bwe tusiibula muzeeyi njagala twogere ku nsonga y'ewaka eri gye baabagoba naye mu bumpimpi njagala ogezeeko ojanjulira abatulaba naye mu ngeri ey'obumpimpi then tumanye tusiibule abatulaba kati mukyo owekitiibwa nga kwegamba nga bwokyanjudde eri abatuwuliriza kuwuliriza abatulaba wano ndi ku bunoonyibwobubuddamu nina ensonga eri awaka wange awo manga wenzaalwa ekyengirwamu mu makkati ku summit ali wagguluko n'akatale kali wagguluko naye eruuyi awo wenzaalwa wenkulidde kati mukyo nsaba yenna asobola okunziruukirira okufuna puliida omwerufu kubanga nfunye bapuliida bangi kwegamba engeri gyendaajana kakati nga bwendaajana olinagamba nja kukuyamba naye banaba bwajja bwati Omugaga n'amugulirira n'agenda n'amugulirira n'agenda naye n'obuwombeefu
nsaba omuyambi yenna ayinza okuba nti asobola okuba nti ananziruukirira mu kizibu ekyo anziruukirire kubanga omusango gugenda kuddamu ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwokusatu kati mukyo nga Oweekitiibwa omulamuzi okusinziira ekyenjawulo ekiriwo nti kooti clerk oyo omukyala Betty teyalya nguzi kuba nafunamu okuwubisibwa kyali 25 ate nengenda nga 26 kati mukyo nagenda okugenda enkeera nga 26 nangamba ye muzeyi nemuyitiramu amawulire ago amangu ddala eruuyi eri yali yagawadde dda Oweekitiibwa omulamuzi n'akiwa obudde n'akiteeka mu nnaku z'omwezi 30 ng'agamba nti singa ekintu kino tekiriba beekityo tekijja kuba nga kigenda mu maaso kubanga omusango guno gututte ebbanga ggwanvu era omusango kyembadde njagala okubuuza ensonga eno mwajja mutya okunyigirizibwa omugaga okubagobawo wali mulyoke mujje mu wano okunyigirizibwa kyali nti omwami oyo gwe bayita Mutebi Joakim yajjanga omusenze bwagula kapoloti kawantu ku jjajja oli n'atwala ebbanga nga waali eruuyi awo mu kapoloti ke kati n'aba munywanyi nnyo namwesemberezanga muzzukulu we kati bwe saavoola nti nze nina kyenina wabula nali wakaawo kati omusajja oyo n'aba nti atwekengera okuba nti tuyinza okuba nga tumusinza amagezi obutatuukiriza mbeera ze nga bweyandyagadde nze nava wakaawo ne Nalongo wange ono ate no yakinteekamu twavaawo namatumbi budde essaawa nga 6 ogw'ekiro ne tugenda awantu kati omwami ono agenda nga kwegamba ali ku lusegere nnyo olwa Nabukalu jjajjange omusajja olinga akozesa buli kakodyo akabagobaganya okuva awaka nga mufa yakozesanga ebintu ebyatuyitanga ekiro nakozesa ebintu ebyatutugumbulanga sisanze munnange namuganze sijja kusobola wano noonya ennyumba tuveewo olwo akyakola kabakazireeke ku ssomero ewa Mukiibi kati mugenzi budde buno kwe kumpa ssente nengenda noonya ennyumba enateete netudde enateete omusajja natwama kubanga tuvuddewo nga tetumusiibudde ne tuba bubi nnyo 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 naaga tewali kuddayo kulinnya wali twafiirwa n'omwana waffe wano myaka 3 olw'ebyo bintu oyo omusajja yali atuganye n'omuziikawo ne tumala wano n'omulambo ennaku 3 era egoti ode ya muziika yava Nakawa mwayikooti olwo omusajja atadde abasirikale mu bijja aganye abantu okusima basiibamu basulamu nga walina emmundu wali ku bijja wooliraba wemuliraba kati n'abalala bafudde bagwa bugwi mu binaabiro olugwanga mulimu n'abaana bange abamu omusajja yabaziikira awantu era abalungi kino kibe tufunye omukisa omulungi nga guno eri omudduukirize yenna kati kwe kuvaawo okwo twava ku mbeera y'omusajja oyo gye yali atutaddeko nti singa batuggalira n'ebisumuluzo babisuule mu nnyanja kwegamba anti era obulwadde obutulumu tetuli balamu bali awo nga bwolaba Nalongo bakekejjana nze nange entambuza mbeera oyo nali simanyi nti atuuka kati nga mulamu ekyokuba nti omufumbi nga executive chef era nkiragira kubanga nsobola naye kati olaba oyo alina ku ddagala lye butabika kale abatulaba ensonga eno erabika
nenemu tuli bubi tuli kubudamu wano naye kyetugenda okukola Salongo ngenda gezaako okukwataganako waliwo abansingako abakola programu zino ez'oku buje bali njagezaako okukwataganako nabo tulabe engeri gye tukola ki gye gyongera okuggusa ensonga eno kitegedde kale nze Abiking Uganda mbadde ne mukadde wange ono mbadde njagala abavubuka bangi nnyo abali mu myaka gyaffe babalaba ne babeesiimisa nga mubadde mukwana ebbanga lyonna mbadde njagala mubaŋŋambireyo obugambo bw'amagezi ngenda sooka naawe kiki kye balina okukola okusobola okuwangalira mukwano nga muwangaliddemu kye balina okukola kati ku mulembe guno mulembe mukyamu ogutali mulembe gwaffe gwadda naye balina okwegendereza muntu ki gw'otomedde muntu ki gw'otwala era omusanze mu kifo ki ye omusanze mu kifo ki bw'omutwateeka omututteko mu bakadde oba okiraba emikisa gyonna giva waka bw'oba tojja emikisa waka ng'omwana oyo omwana munno omulina oba toyina mirembe ate ng'olina okukola olulimi olwetowaze ng'olina okukola olulimi olugunjufu nze ŋŋamba kyekyandibadde kisobola okuuma amaka nga gali wamu n'okomawo n'ogamba munno nti mami munnange nkomyewo kulikayo ssebo oba okiraba akantu ako kakati nga sinakuvaako omukyala ayitibwa omukyala ng'ava mu buwala afuuka omukyala kubeera bamuwasa akyali muwala omukyala omutuufu yabeera ati mu ntegeero eyo ffe nno edda ffe emirembe gyaffe we twafumbirirwa ffe nga tamala gatomera musajja abakulu n'abakulu be baayogeraganyanga oba senga ayina gye yatambula eyo najja asanga omuntu oba omwana w'omuntu ku kyalo eyo oba gye yali oba ki naga omwana afe atuuse okuwasa kangende njogere ne mukulu munnange oli obwanga omuntu oyo ali ngeri ki omwana oyo nga mbadde mwagala bakigezangamu okuwayira kakati bona bennyini abakulu n'abakulu batuuka kukkaanya gwe omuwala tokola ki tomanyi oba omulenzi takola ki tamanyi oba taata yagenze n'alaba musajja munneyo mu mikwano gye oba mu baluganda bwegindi oba bugerera oba wa n'akomawo n'agamba omulenzi namugaa nti owange mwana wange nno totuuse okufa okwetongola mbadde njagala ofuneyo maama nyina gye nayiseeyiseeyo naye twandituuseeyo ne tulaba taata yayitayo dda atutte ne mwannyoko kyatamanyi bawasanga nnyumba yaani naye kaakati bamala gatomera osanga kyene ekijujulu n'ekitamba kyekigula kitigida awo oleetera n'ekisala emirambo ekiro bw'oleetera bamulyasooka kaakati obufumbo bwaffe bwalinga ffe tetwalingawo nti ffe twenoonyeza era ng'omulenzi okukusobyako ekibi nga taatawo omulenzi oyo yakunoonya oba sengaawo oba jjajjaawo nga bamutuuza ne bamukuba n'embooko mwana munno omukozi eki era nsonga ki era atandise atya okutuuka gye wamujja nga tetutegedde Salongo njagala kuba kusaidi yo nga tumaliriza njagala ombuulire omulembe guno bw'ogulaba na olowooza kiki omuntu alina kuba nti abandaba Uganda n'ensi yonna mu kutwalira wamu omuntu buvubuka bwa kaakati keetaagisa okuba nti nno eggwanga ery'enkya linaabaawo obulungi obwegendereza empisa
obwegendereza empisa obwegendereza empisa okwegomba okw'abaana bawala okugenza ewala kubenga abaana abavubuka bono bakwegendereza kubanga ensi endwadde ez'ekika ekyenjawulo kati mukyo okwagalana kya butonde okuva mu bajjajjaffe mu 1800 wabula bwe kiba nti nno waliwo ekyetaagisizza okugenda ewala oba okukwatagana kati nze mbeera wano ku ddagala lino bwe mba sirina ddagala mpadde obudde tugenda maaso genda maaso mu kiti ekyo ng'omuntu yeegombye muntu munne wabeewo okukkiriziganya n'okuba nti nno babakeredde muli balamu kakati okubakebera nti muli balamu kiri awo naye nga emabega eno muzze mumaze okwesensula kubanga ekintu kyenkoonako mweteeseteese okweteekateeka gw'oyagadde akwagadde lugaba gw'abaleese bamumanyi kyentegeeza omukozeko lisaaki emala azaalwawa oyo mukyalawo n'akimanya nti ono omuntu gwengenda naye azaalwawa kati be mubiwumbawumba ebintu ebyo nga mubaze bikuŋŋaanya enkomeredde yandibadde nga bagamba nti kiriba simanyi kugenda mu kyaki oba mizikiti mwekebedde muli balamu kati mukyo obugumiikiriza mu bavubuka kabavubuka balina amaddu buli ekimuyita mu maaso kiti nga kidigida ate nga oluusi ono gwasanze okuva eri emabega nga bimaze obitematema babikumikiriza babituusiza ku mbeera yeekuumidde we yeekuumidde naye n'agenda alaba ono gebageze n'abojja ate n'aleeta n'asiga ekyo obugumiikiriza mu mbeera abavubuka webale nnyo mwekuume bannange obulwadde gye buli ate nno kati bwatabuse abasajja kabaka wa Buganda ekintu kino akirwanyeeko okumala ekiseera sikirwanako nti alina ssente sikirwanako nti alina eddagala naye mwekuume baana balenzi bokka n'abawala b'ennaku zino najjo misege batabuse ate kati kokoje kwana abawala batabuse abawala batabuse tekiriyo bulungi yekiri naye abalenzi batabuse n'abawala ate abalenzi bakwate omulenzi balaba kino n'olaba balooke n'abawala omuwala tabeera ku musajja omu ow'enviiri mulala ow'engatto mulala ow'ettooke mulala alabirira ngambe kakati ate embeera yatuuse bweti nti tulinga kati omuwala mba kati mukama nze yagera nanyamba nembanga nina omukyala naye nategenderera okugamba kakati osobola osanga embeera bweri olwaleero nti omukyala omuwala omukubira essimu ajja akulabe nga girlfriend ennaku zino nga yetubayita girlfriend wo wabula kujja okulaba girlfriend ye muwala gwokyalabagana naye onaatera omufuula anti tonnamufuula wawaka officially nga ajjawo buzi naye okimanyi nti ajjawo olina okumuwa transport olina okumuwa ez'enviiri olina okumuwa ez'enjala ennaku zino bakuuta ebigere alina okukuuta ebigere olina omugulirayo kawiivu kayambala era olina n'omufulumya akasente k'amasaagi kakati nekituuka nti sisitimu eno banansonyiwa okwogeramu bwe nti edda ffe bwe twakuliranga nga tumanyi nti bamalaya be bantu abagenda bayimirira naye kati ensi eringa nga yonna eyagira abantu abalinga bwe bati kyekyo
nimbye kirimbye mutaata so kakati nze kyembadde ngezaako okugamba ate kati n'ekirala ekyongedde okuleeta ekizibu nti abakazi kati bakola nnyo abakazi bakozi si be bali abakazi b'omulembe gwammwe nti kati n'okukola kuno kwongedde okuleetera endowooza balaluse nti omukazi tojja mugambako kubanga wuliriza kubanze nkugamba ndi mu field ye nti abakazi bakola ekitegeeza omukazi ojja musanga nga omwagala akusinga ssente okafunyako ekitegeeza ogenda mugamba ki nga akusinga ssente ogenda sanga batono nnyo ngo mwenna mukola yesu nyinza okuba nga mumusinga naye nga naye ayinamu kakati ogenda sanga bameka abagenda okuwa ekitiibwa ng'omusajja ensi yakyuse nnyo so kati ensi yakwegendereza nga bwe mugambye kakati nno bwe kituuka ku bantu abatayinaako kasente abaana bawala bawakula embuto ne baziyiwa mu myala ensonga eyo gyogerako ki bagamba bwe abasajja temubawa naye omwana asigala mwana kubanga bw'osuula omwana ekitegeeza ate gwe oba mutemu n'okusinga eyagala anti kakati oyo gwayagadde okulusiba bw'aba mwavu n'alusiba ku mugagga bw'aba talugjeemu kakati omugagga najja azaala abakuzire ensi ekitegeeza weeri wano omwavu taazaale anti taata naye mumanyi tukyali ffenna wano tujja komawo emboozi eyo tujja gyongerezaako nga tetunaaba tufumba wano nze abikinga Uganda siibula abatulaba bannange ogenda njawo siibulo obaweeyo n'akatalekeka nonaasiibula atuweyo akatalekeka tweyanzanye bannange mbasiibula soko tuwa akatalekeka osiibule akatalekeka kaakano tusula bubi tusula bubi weetaaga omufaliso weetaaga ebulangiti ennungi weetaaga egomesi weetaagayo obugatto ebigere binnuma bwe nninnya mwansi ebigere binzita katusabe mukama abakulaba babeeko kye batugattirako esebo kati awo n'osiibula nensiibula bakama bange neyanzizza nnyo tweyanzeege bannange ate okutundira anko mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okutulabirira tusiimye bongerwa ensekera yasiima mu nkutu ow'ennaka ow'ennakatu ow'entamu enjaliire ndikuma okulya nekulya ow'omwoyo ndikubbira kajjubbira ndi muzzukulu wa mugema Salongo sibula taata bannange soko twakatalekeka akatalekeka kekali kenkonyeka eruuyaawo omulembe guno omutebi mulembe gw'abavubuka omulembe omutebi gwe mulembe ogunaabaawo n'abazzukulu n'abazzukulu beegendereze omulembe omutebi beekuume ekitiibwa eri buli asinga munne naye weekuume okumala gaganzaganza kubanga abaana abawala banyirira ate n'abalenzi munyirira osanga olulenzi lugize lutirige omwana nkyakomentereza ekigambo kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda obwakabaka bugamba nti abalenzi abato omulembe omutebi mukume Obuganda mukume obulamu bwammwe tusobole okufuna Obuganda obwenkya nga Mayiga bwali eruuyi eri siibula baaba right so kati nsiibula simazeeyo okusiibula kubanga Lugaba alidda nemuba nti muzze okutulambulako wabula tweyanze nnyo tweyanzegeambyemu emitalo ey'ekigoma kapoloti mwekali mu mboozi bakafunye dda tweyanziza nnyo tweyanzege mukyo nsonyiwa taata kubanga atawaanya ate abatulaba oba obuzibu bwe nnino okufuna omulamu ananziruukirira nga sirina kasente ensonga nayo mweri mu vidiyo bagirabye kyova mbadde njayamusi yenze alajana Salongo Simakula Petero muzzukulu wa Kikongoliro muzzukulu wa Nabukalu muzzukulu wa Emmanuel Kikongoliro yenze ndi wano naye ndi Kubudamu
Okay, Salongo yoyo muzukulu wa Kikongoliro naye ngate ali Kubudamu. Nange no bwentyo bwengendo okubeera nga mbasibula baganda baffe abadde batulaba okuva mu nsi ezenjawulo abatulaba okuva Saudi Arabia Kata Kanyarwanda ka mulongo nkulamusizaako am the only son oye nakuzina tubuzeko Edith sinza kukwerabira nkutumiddeko ko Saudi Arabia awo wamu n'abalala bangi nnyo abatulaba program eno tekebwamu kusente beba cashin business consult bano no batwala abantu obweru basangibwa Wakaliga Sekabaka Road awo nyini ojja okubeera ngo basanga ate bagobe ku nsonga zo gwe kastojja ng'omusayi mulamu kubanga era bakukebera kintu ekyo jangu ng'okitegedde bulungi kale n'olw'ensonga eyo enkoze ne quiz ku kamera yongera okusubscribinga yongera okusharinga emboozi zaffe zino gwe netaze genda ku Facebook noonya Happy King w'ekitone Instagram Happy King Uganda TikTok Happy King Uganda ojja kubanga onfollowinga ate oyongera okubeera ng'omanya ebigenda maaso atakumira mpeera abankumire mbere bulungi mweraba